Sole ya observe gye twakola Muwanga gundi ng'agamba Honorable Namboze nti people power ya kufa tejja kuba namu after 2026. Namboze nga yabyogera. Yes, gwali mutwe munene. Kati ye omwe kubaleeta abubuzi mu ssabo. I mean mukavule. Siraje saka atofana ne tukumi. Gwe. Omuntu yene wakolera ekirungi n'omusimo so muwe ekirabo ye yamuwa kyambuzi ngambye Luli yali akivuma kati yomu yagala kugamba tafiirawo era kati bw'oba omwagala okumugyamu ekigambo kye ekimuli ku mutima toyogera ku mawanga yabadde describinga Waiswa Mufumi agati oyo mu Baganda muganda nnyo muganda wawu maama we simanyi yeddira tomwogerako nemu kusoka yabikuva bye obufuzi ebya chief popularity kuba kati empewo kyekola ki Namboza ayagala ebyo ku bugundivu bwe n'amaanyi ayagala ki nze mbadde mmanyi kati era yabagambye bana abavubuka batabagamba ofuze nnyo Namboze wuumulanga agamba tubalekere Museveni mwe mumuso ogenda mugabo musaba okutwala bigali oba oyagala ki oba oyagala Lubaale oba olina kyogoba ekirala sira gyobaddeko ne Namboze nakati nkyali naye kuba mwalinga mwenna ku bimeeza nkakasa babasibako era mwenna naye Namboze omusango gw'okunyiiza Museveni babasiba mwenna nze bansiba Namboze taliiwo ne Kasiba nte nga taliiwo era eyampolereza yali Seggona owekitiibwa ali wano Mpanga n'owekitiibwa omulala era awo ne Abdallah Kiwanuka ne Lukwago towirangako Muwanga ng'agamba nti nze okuwa esimba ku NUP press conference yayogera n'amawulire ku parliament nange naliwo nze omu kuba mubuuza nina item nina choice B nze kennyini okusalawo sigenda kudda oba epate ekugamba nti tejja kumpa ticket oba nze okugamba nti ngenda giyamba ngyongereko ekyo tekibanze ngiyamba n'ogiwangulira ekifo exactly Bamuwanga babiri lwaki baawukana olwaleero si babiri kati babiri Muwanga yasooka okwogera ne Muwanga ayogera kati tebafaanagana era bwe besanga mu lukuubo wali Bamuwanga kati bali basatu kati twalinawo Muwanga eyaleeta eyagenda nga n'alwanyisa amateeka amabi ku ntandikwa n'agawangula ne mu kooti ne tubaawo Muwanga eyali owa DP ate owa UID nga y'omu ku bagezi munnyu ba Dr. Paulo Kawanga Semwogere tayimu n'ekyuka n'abeera kagezi munnyu wa Dr. Besigye wajja ne Babazi nga baagala okulondako eyeesimbawo ye ne bakagezi munnyu abalala Honorable Namboze basooka ne badda ebbali bagamba twagalako omu musooke mwetereezere tulina n'omu gwe tugenda kukola ki ekyabatwala ewa Besigye mwalimu pressure ya gavumenti ngayagala okutema okukendeeza amaanyi ga Mbabazi musitwago mulimu obutakwatagana nga bwe muba ne ggoolo emu nga muteeba wamu kukuba mulabe mulina okukola ki kati ku kino ekyaba omusanvu Muwanga takuba wamu bagenda okuba yandibadde abawa first opportunity ekwewozaako naye yabagamba mbawadde obudde mwetonde omuntu yeetonda ku kintu kyakoze oba omaze okusala omusango nga n'ekibonerezo kyakwetonda okiraba naye tomuwadde chansi kwewozaako kati bw'atajja ogenda kuteekawo omuntu emitiano ogenda kuteekawo omuntu ogambye nti ekintu ekifo kikalu alangirira ekifo nti kikalu abeera electoral commission ng'omuntu afudde oba resignize yeyeka agamba nti ekifo kiki Muwanga okwogerera ekikalu eriyo nasobola omugamba nti Butambala kifo kikalu tugenda kujjayo naye nga akyogeza mukamwa practical ayinza obutakuba nga takola ki takisobola kati okujja omukyalo oyo emitiana oyinza obutakisobola oba nuupu oyinza okufiirwa oyinza okujja ow'Entebe nuupu neefiirwa niwabeerawo omulala akola ki akawangula mu Buganda tewaliiwo nuupu weyasimba n'etafuna muntu nakuleka eddoboozi mwanyina wa principal ekibogo egomba mu Buganda wa principal mu Kampala Central
Busoga obadde ogizimbirako waiswa mufumbiro. Bamuleta nakawa. Jeno bigirwa. Ne waba inesobi eri bayimiridde. Batuuza abantu ne boogera. Ne bawuliriza. Bombi ababiri. Waliwo puga gundi waiswa we yayogera nagali bannange ng'agamba nita. Fwe mu Busoga tulina enjawukana. Ne tuli ku Kadaga. Tutukubira maama waffe. Wanupu yagamba yali mu FDC akuba wayini gundi. Nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde nnyo. Asatuka ku buwanguzi nkuyozayeza nze Matiya Ssekanjako nina Siraje Lubwama munnamawulire mununulizi wa nsonga ate era mususuzi waazo. Siraje agenda kukubuuza tutandike okwogera ebigambo. Siraje buuza abantu. Abatulaba ku mukutu guno mbalamusizzaako nnyo. Abafiiriddwa Katonda abasaasire, abafunye obuzibu bulala bw'enjawulo n'abafuniddemu mwenna mwebaze Katonda yabigaba byonna. Abantu abangoberera puroguramu eno naye nga mu ngeri yemu baba n'ebizibu ebisoomooza eby'enjawulo n'ettafaali lyensobola okubayambako naddala mu nsonga z'amaka, nsonga z'abaana, nsonga z'ettaka kati ezikudde ejjembe. Bangi betambuddeko nabo bafunye ku buweerero naye nga tugezaako bugeza. Bw'oba olina ogwa mu kizibu ekyo kuba ku ssimu zino wammanga 0772 455 291 eri ku WhatsApp. Etali ku WhatsApp eri 0708 702 164. Eyo layini eri ya Airtel n'Obuganda. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Siraje tugenda kutandikira ku sijja bwita butabanguko naye ku bigambo mu NUP. Nga bireetebwa mukwano gwo amyuka President wa NUP mu Buganda Mwamba ne Mbwanga Kivumbi. Okusooka yalangirira campaign nti constituency musanvu ezimu nga z'abanywanyi be ezonkalu era ze bagenda okusookako. Constituency endala baziyita Blue Ocean constituencies. Ezo nga zirimu abe-NRM naye nga beetaaga b'NUP zeddiza wano naddala mu Buganda. Ekisooka ebigambo bya Muwanga kulangira constituency z'abanne nti nkalu bimulekawa mu politics. Tutandikira awo. Muwanga mutunuulire mu biti bibiri. Ekisooka ye deputy vice president wa NUP mu Buganda. Ekyokubiri Buganda NUP yagiwangula. Erina obuvunaanyizibwa okwongerako ku babaka oba okutoolako. Baagala 10. Ekyokusatu ebigambo oyabyogerera yayine mukama we. Principal. Mukama we n'agamba nti obyogedde naye bawadde ebbanga ddene. Naku asatu. Naku asatu zonna kitegeeza bali bumu ku nsonga. Kama we yagamba oba Muwanga ye yagamba. Ye yabawa ennaku asatu. Muwanga ye ne yemulugunya nti nnyingi. Principal ye yemulugunya nti nnyingi naye kabagume kuba gw'oyogedde. Kitegeeza bali mu muntu omu ku nsonga eyo. Okwogera kirala n'okukola kirala. Tugenda mu kalulu nga NUP yajja n'ababaka 57. Tugenda mu kalulu nga olutalo luliwo lwani alya mu lulime ne mu luzise. Wawulira okuviira ddala ku miliyoni 4 ezaatwala Kagabo n'asala eddiiro oyo n'avaako wannamunigina. Wawulira 5 ezaatwala eyali Lopu n'avaako. Era Muwanga n'amuddirira mu kifo kye mu Buganda. Kati teyagenda yekka, yagenda ne ba sympathizers. Batasobola kuteeka wa Mpuuga oba wa Prince. Zino 10 bwe kyazze era yabadde Muwanga n'agamba atazitoolangako alayire kufiira mu kitooke kya Gonja sayininge na wano tajja kuzitoolako talizikwatako wabula ssente za kibi. Abasayininze babadde nga 3. 72. Ngamba ba NUP kuba banaaba opposition abamu basayininze. Opposition ne abantu bali mu 4 n'okusoba. Bali mu 4. Kakati
kubafunyeeko abamu ku baali mu Nuupu nga Kagabo agamba nti nze nja kujjayo n'abafunye aba Nuupu mbateekeho kati olutalo lwa nguzi waziridde tewaziridde agabe enguzi tayagala kumutegeera nagiwa kiringa wa traffic kusanga ku kkubo n'omuwa gwaba oyambiddwa naye abafunye ekyeggulo kyani naye kiba kibi kuggwa awadde n'akola ki n'afunye kati obuzibu buli luddawa nti ababaka okubafuna 10 mu kaseera kano akasigadde naawe Muwanga okomewo obeeremu abo 10 ekyo kigambo kirala mu practice nti waliwo abajja yakaterawo gundi mujiji ogwo gw'omusanvu ndabye ow'Entebbe nga nti sirina kye neetonda ndabye omukyalo ono Wampigi Mityana ono ow'Emityana agamba nti okwetonda Nuupu y'amaanyi era ne munafu kuyo naye basooke bambuulire neetonda ku ki kati Muwanga kyogamba yagenze okwogera ebigambo ebyo nga tebanaba kumaliriza kubasalira misango na kubawozesa no enkola ya Honorable Muwanga ya mob justice mu kibiina kyonna ekiri progressive omuntu wazza omusango wabeerawo disciplinary committee ne bamutwalayo neyeewozaako kuba ku bonna omusango tewali yagamba nti zinafuna wabula bateeberezebwa okukola ki nti neyo gye baagigabira ku fulo ey'okutaano yagamba nti teyali nguzi deputy speaker n'agamba nti ezange ziri wange nga sifunangako naye takkiriza nti yafuna ne speaker agamba saafuna omuntu yekka omulambulukufu ku nsonga eno ye President Museveni yagamba mpulira Muwanga ayogera I hear ewanu Muwanga ewanu Kivumbi ng'ali ku UBC nga anyonyola nguzi this is classified money nzikozesa nga bwe njagala okuuma security yange n'okugula ebyokulwanyisa okuuma eggwanga bw'aba azaagala okuzoogerako lwaki tayogera ku z'ebisiyaga tuveewo njagala tugende ebifo ebyalangirirwa eyo ye issue kati ebifo 7 babagamba bano tebagenda ku kitebe banyuma ekibiina nga Joyce baagala bamujja kakiiko n'akaganira ka Bedi Bwanika kyekimu bano bagamba tebatuyitangako mu kakiiko disciplinary yonna tebatuwozesangako ate baagala twetonde omuntu kwogamba nti anyooma ekitebe kwaba 7 direct ayinza kuba Kazibwe gundi MP wa Kazibwe MP Bashir akinyooma ati awo no ekitebe kiri mu constituency ye tagendayo Bashir tatola mutemwa gwasalirwa talinya mu constituency njagala ombuulire Bashir tayimirirako katuuti n'akanyuga ebigambo eby'obusagwa nga Bedi Bwanika nga Kakembo w'Entebbe ate mpuuga ekibiina kye ebigambo by'obusagwa mu politics bibaamu naye ate omusirisa nga takola kyemugamba ate yaba anyooma nnyo ayogera akubuulira n'okyusa sajja yagamba dokita nti mwogere gundi y'ebisiyaga twagala gimanya abamu kufe tuli bannaddiini kati buba busagwa oba olina omuddamu ekibiina oba okiteekako kyekitali yakiteekako Museveni nti boogere ebyobusagwa baali batuggyako obuyambi President Trump ennaku 10 kyawezeza leero akoze amateeka gage executive orders ezagala okwenkana neza Roosevelt zeyakola mu 10 Roosevelt yakola 9 naye nga zo zaalinamu amakulu okujja abantu mu bwavu okulaba nono yakoze okukendeeza ku budget ya America okuspendingira ebweru n'abikwasa Elon Musk era bwe twogera ku nnaku 9 bilioni 5.6 za dola bazisazeeko nga mulimu n'eddagala kakati bodda Muwanga gyali ayagala okudda ekyo kimu adindako ayagala okudda
ekyokubiri alinayo ba opponent ewuwe butambala nga n'abamu banuupu kati okulwana olutalo lwonna okuwangula ekifo ekyo akiggyeko ababiri baali bavuganya abasatu Nambooze n'omulala alina okukola ebintu ebigendera mu layini towulirangako Muwanga ng'agamba nti nze okuwa esimba ku nuupu press conference yayogera n'abamawulire ku parliament nange naliwo nze omu kubamubuuza nina item nina choice B nze kennyini okusalawo sigenda kudda oba epate ekugamba nti tajja kumpa tiketi oba nze okugamba nti ngenda giyamba njongereko ekyo tubanze njiyamba n'ogiwangulira ekifo exactly Bamuwanga babiri lwaki baawukana olwaleero si babiri kati babiri Muwanga yasooka okwogera ne Muwanga ayogera kati tebafaanagana era bwe besanga mu lukuubo wali Bamuwanga kati bali basatu kati twalinawo Muwanga eyaleeta eyagenda nga n'alwanyisa amateeka amabi ku ntandikwa n'agawangula ne mu kooti ne tubaawo Muwanga eyali owa DP ate owa UID nga y'omu ku bagezi munyu ba Dr. Paulo Kawanga Semwogere tayimu n'ekyuka n'abeera kagezi munyu wa Dr. Besigye wajja ne Babazi nga baagala okulondako eyeesimbawo ye ne bakagezi munyu abalala wako nalebo Nambooze basooka ne badda ebbali agamba twagalako omu musooke mwetereezere tulina n'omu gwe tugenda kukola ki ekyabatwala ewa Besigye mwalimu pressure ya gavumenti ngayagala okutema mumba okukendeeza amaanyi ga Mbabazi yes gweoyinza okuba tokimanyi era bonna tewali yagenda ku Wambabazi abagenda Wambabazi baali balina essuubi nti Mbabazi ono kaali prime minister alina ku ssente ajja zigaba nnyo tuwangule ki wa MP Besigye ne bagendayo n'atasimbawo kwolwo olaba ne basigala awo muki so tulina Bamuwanga basatu Muwanga yasooka nga kagezi munyu mu byobufuzi Muwanga owokubiri yagamba nti nze nsobola ogiwangulira si ennyamba Muwanga owokusatu yona agamba owokusatu ye Muwanga opportunist munnakigwanyizi kati alwana n'abantu be yatandika nabo bampuuga olaba gye bavudde bonna n'abakuba n'abateeka ku ki mu bonna abaali mu sitwago ya Ssuubi abaali mu sitwago ya pressure group munuupu aliyo nani mwabo benkubulidde Basuubi Nambooze yali wa Ssuubi 2011 gyali Seggona gyali bakanya moves ezimu why not because bali mu kibiina kyekimu fine kakati bwekibanga bali mu kibiina kyekimu Mpuuga ali mu kitabo ki ekya Nuupu si Mpuuga Seggona gyali mulaba abeerayo nga bw'obimanyi naawe ebyobufuzi gyali alinga gwe ndowooza ye ali ku lubalaza agamba nti nze toyinza kunfukamiza ku lwakkaanya nze omu ku baatandika Nuupu era tonsika nze nkugamba byagamba ebyokulimba bibyo ate waliwo emisango eminene gy'omulaba nga zze era yabagambye nze guno omutwe mugulaba nze nakuba court martial ne ngiteeka ku ttaka y'omu ku baagikuba kaakati ettaffaali weeriri naye Muwanga tamulaba ate mu kiti ekyo era senga wabeerawo ga nti ekifo ebikalu oyongere kayinza okwongerako ekya Seggona naye nga ate yero y'omu ku balooya bamuwangulira okujja mu by-election nga bawangula ow'ebutambala ono Kikulukuunyo omusango gwali so heavy nti obujulizi bwaliwo omulamuzi n'agamba nti obwa sitima bwokka bumala temutumalira buseera tulina petition nyingi Imaamu yaleese sitima n'agamba yatuyamba nnyo muzikiti n'atulongerezaako ne seppiki kati bujulizi ki bwagala muddeyo mulonde nga ebyobubbi tebabitaddeeko Muwanga atajja ng'aliko abamukwatiddeko okujja kwe abopposition n'abatali nze manyi abatali abamukwatirako waliwo Seeke yaleetanga wano Gaddafi ali awo Kololo bamuteekako okuba ebiseera ebimu nti yebbawa
yebbawa yali vice president Specioza Kazibwe oyo yamukwatirako nga ndaba namuyambako waliwo abantu baali batakwatagana naye nga opposition nga yali MP wa Yala Mukasambidde Love for gyatandikira ku yali yagigula ku bbanja Muwanga yes Mariam Namayanja ali mu State House lands nagisasula bayise emyaka 2 nga ali mu parliament msanya nakangera giwamba iliyo ana obaza ali mitwalo na milioni ana naye nga yasooka okwagala omuyamba yali Dr. Kiza Besigye banga yasooka omuwaka motoka teyamuwa yamugamba genda ewa Namboze emotoka gye namuwa mu campaign agikwazikeko Namboze n'atagimuwa abali omuntu bali babiri nebo nabonera sibenkanya Namboze ne Muwanga kati watagimuwa nekwata n'agulaka Namayanja ali yomu kuba tawulule kayana za BMK ne batabani ba Kirumina kololo wichene yakagwako na tuba twali fenna ku Gasimbaganya navaayo nakola ki nagimuwa ng'agenda okulayira Namboze motoka ye yamugamba nti motoka efudde gyembadde n'okugenderamu okulayira open roof mbidde nankubira owaayo omusajja ono tanjagalangako Muwanga anwana ankuba buli kiseera ankuba naye mbadde nsaba aŋŋambye antumidde omuntu mwazike ku open roof ne mugamba tuli mu struggle Muwanga si mukazi wo Muwanga wa opposition ofunye ettaffaali mu opposition tekirina kye kikuggyako kumujja wali kugenda kola okulayira n'okudda so nandikusabye mbadde nkusaba ogikole ki Muwanga layira mu motoka yambidde bwe batakwatagana mu struggle mulimu obutakwatagana nga bwe muba ne goolo emu nga muteeba wamu kukuba mulabe mulina okukola ki kati ku kino ekyaba omusanvu Muwanga takuba wamu bagenda okuba yandibadde abawa first opportunity ekwewozaako naye yabagamba mbawadde obudde mwetonde omuntu yeetonda ku kintu kyakoze oba omaze okusala omusango nga n'ekibonerezo kyakwetonda okiraba naye tomuwadde chance kwewozaako kati bw'atajja ogenda kuteekawo omuntu emitiano ogenda kuteekawo omuntu ogambye nti ekintu ekifo kikalu alangirira ekifo nti kikalu abeera electoral commission ng'omuntu afudde oba resigninze yeyeka agamba nti ekifo kiki Muwanga akwogerera ekikalu eriyo nasobola omugamba nti Butambala kifo kikalu tugenda kujjayo naye nga akyogeza mukamwa practical ayinza obutakuba nga takola ki takisobola kati okujja omukyalo oyo Emityana oyinza obutakisobola oba nuupo oyinza okufiirwa oyinza okujja ow'Entebe nuupo neefiirwa niwabeerawo omulala akola ki akawangula mu Buganda tewaliiwo nuupo weyasimba netafuna muntu nakoleka eddoboozi mwanyina wa principal ekibogo egomba mu Buganda wa principal mu Kampala Central byagwera mu kooti kakati nakasongola tiimu yonna eyagala okutwala Museveni esooka yeerabira ekyokujjako Museveni kuba state gye balimu kati tebasobola mutwala nadde nga ffenna twagala agende nkubuulira nze bwe nkugamba Muwanga byayogera strategy eyo si yakujjako Yoweri Museveni oba yabakonyoleza ku opposition yakufuna basembera ku lusuniya kulya si kujjako Museveni kuba bwe oyagala kujjako Museveni ng'olina ttiimu y'omupiira ng'erimu omuteebi omulungi nga Mpuuga ali wala Mpuuga olina omuteebi omulungi nga Semujju ekira Semujju opposition emubuusabuusa nti yayimirira wansi sipiika n'agashawo nagenda kukuba ki nakuba newaba tawanise mukono amugambo bado yagala kwogera kakati oyo bw'oba oyagala kumukyusa mu kaseera ako tosobola kukola ki kumuteekako muntu
okulyetingayo ekifo ekyongera ku nnamba eyo kubanga wonaamuteekako omuntu weevu ya Nuupu nejja n'abalonzi ne bajja omu kuba agenda kugwa kati bwagwa 10 okibalirawa okibalira mu Busoga obadde ogizimbirako Waiswa mu Fumbiro jeno bigirwa niwe abalina ensobi eri bayimiridde batuuza abantu ne boogera bombi ababiri waliwo puga gundi Waiswa yayogera nagamba bannange ng'agamba nita ffe mu Busoga tulina enjawukana naye tuli ku Kadaga tutukubira maama waffe wa Nuupu yagamba eyali mu FDC akuba gundi kati ekyo nekikola ki ekyo nekijjaawo ebusoga ogenda kujjayo bameka okuweza 10 wakyagala mu Buganda. That is target for Buganda. Ate ekyo kiri even too much even in Uganda too much mu Buganda okuba ne target nange njagala okuvuga ku motoka naye olusingi vugisa mu mwa gwe 10 mu Buganda mu kaseera kano tekisoboka ne10 mu Uganda nga tuli mu ntalo zino ezaba muwanga kivumbi okwogera osigaze Butambala oleke ng'osudde birala agamba yolevo sijali muwanga eyaki yokuba nti ye anonya ayagala kusigaza kafo. That's not his level. Yekuga nti okwogera kirala Besigye nga bali ne bakolagana ne kivumbi yali atambula mu rallies ez'enjawulo ng'agenda alaga ba candidate n'atuuka e Butambala najja ne candidate we n'amulaga abantu nga talaze muwanga naye nga batambudde mu Soga babiri abantu ne bagamba sebo olimba ofa ye muwanga kati ekigambo kya Besigye kyali kikola era mbadde sitegedde nti eno gwe muliko naye muwanga jangu obuuze ku bantu nduulu kakati gwe kola ekintu ng'okimanyi nti ne mu abantu ba wano okulonda kuno okuddako abali mu Parliament luli bagwa 174 ayimini basigalawo 174 kubina 174 be bagwa be bayitawo abalala ne bagwa ensonga zaali nnyingi okulonda okwo kwennyini kwali mu weevu ya Nuupu nga awali ambulera kiyinza obutaba kye kimu nti buli awali ki wali wajja okukwata ambulera agende mu constituency ya Nabakooba omuli aba Nuupu babiri nga bamaanyi Nabakooba ayitewo wali wajja okukwata ambulera agende mu constituency erimu Muyingo nga mulimu aba Nuupu aba gubana makadi nazo independent wajja kubakozesa nga bebakoze Kawempe mulayire musayininge wano otukuwa kadi tokola wasi ekyo tujja kugoba mu kibiina omugoba mu kibiina ekibiina kikyala abantu ajja kwetonda waliwo provision y'okudda mu kibiina ennaku zino abantu abawaine baadde boogereza nambeshi bamugjeyo kitegeeza ugisi yonna naye yagaa nti ayambadde n'omulwadde nkyalina ebintu kakati senga bakukuba oyo education nakukuba ye n'ogenda ekyamba egindi Ameria n'okomyawo omusajja gwe bagala tali mbita bulungi nnyo n'oyitayo n'omulala naye n'akomawo Ameria n'abakuba senga ogenda ewa nga teyekaniikiridde kugenda kuwa president n'akomawo wali n'abakuba oyo mubalanga wa Nuupu naye bw'oba oddiŋŋanya taba wammwe mbwateka taba wammwe kiwali kitasoboka mu Uganda. Museveni bw'alwana n'ekkonyi n'alwana n'atoola sente z'omuntu mukonyi n'atta abantu n'agamba tumunoonya mu nsiko tusayininge aba yamukola ki? Mu byobufuzi temuli mulabe wankalakkalira, temuliimu mukwano wankalakkalira. Ekintu kyonna mu byobufuzi kisoboka. So muwanga kyakole kyova olaba mu Kenya etusinga. Kenya naaka nguni ekibiina kiruddewo kye bakola
bakola emikago mu buli kulonda ng'omukago agala okuba era ne mugumukuba. Tanzania kye kimu Chama cha Mapinduzi tevaawo ni baleeta emikago gikyusa. Tanzania si kye kimu. Tanzania Chama cha Mapinduzi yefuga yokka. Baleeta abantu abakulembeze baawukana bwawukanya. Kaakati bw'oba otunuulidde Uganda tewaliwo mukago gwa nnamaddala guwangadde okuva extension lwekyatandika. Twatandika na UID Union Makerere ne mubaamu abeebiina bonna ne mujja ne principal naki ebya kaadi ne bifa. Kaadi principal n'atuula ne banne ne bayita kulitalaba Museveni bamuyitako ne bawandiisa Nuupu. Nuupu yali mpandiise era n'erinnya lyali lyakyuka. Okugiwandiisa mu Electoral Commission bayita ku Museveni kulitalaba ekyatwalanirwako ekyo. Okugiwandiisa? Yes. Ng'ekibiina kyali kiwandiisa. Bakyusa si bwe kyali kiyitibwa. Era Bakagombe be bakikyusa erinnya. Exactly. Naye okugiteekayo nga bagenda okukwata ekibiina ekyo nga kimaze okukyuka kiyitibwa NUP. Bakagombe nga bakikyusa dda 2019. Kaakati okugiwandiisa mu Electoral Commission bayita ku Museveni kulitalaba bayita ayagala kiwandiisibwe. Ekyawandiisibwa 2040 okukiwandiisa wano mu kakiiko ka Simon Byabakama. Kati abantu bojja okubala okuweza 10 njagala otuule wamu constituency gani nti egindi tuwangula. Kasozi senga abadde azze Makindye. Ajja kuba meeya. Senga abadde azze Makindye nga bwe yalina ekirooto ekyo. Kubwe mu pinate this time round. Wanuupu yayitayitawo. Naye Wanuupu akyali mu bitabo birungi ne Nuupu. Kyenkugaye senga Kasozi abadde azze nze nva mu Makindye. Lulinga bamuwanga. Luli kyali kirala. Kyali ki? Nti Kasozi yennyini tiyavaayo ng'alaba Nyeko nga ki? Ng'akata ataliiwo. Nga nti ako ke bampadde temuli. N'atagenda mu bantu nga bwe yali ateeka okukola ki? Nga bwe yagenda ng'awangudde. Kubanga Kasozi ye muntu yekka mu Kampala yonna eyajja nga azze kuzimba bantu mu byanfuna. Yabawa ng'agenda ku kakiyusiki n'agamba gukiki nange nze mbulako $5,000 n'agaba yes bakuwe $5,000,000. Ati nkulayira Kasozi niwe yaliza ate tajja kajjayo. Kati tolayirira nze asula mu Makindye. Asula mu Makindye. Naye ku maanyi agaliwo ne weevu ya NUP mu Buganda. Kasozi abadde tasaba kajja. Okujjako ng'agenze n'asaba kadi NUP abadde ajja kajjayo. Tewali bajja kuwangula mu Buganda nga tebali NUP. Weebali Bassemujju. Mu Kampala ate. Mu Kampala nabo weebali. Kati lwaki Kasozi omuteeka mu baki? Anti Kasozi amaanyi ge gakiridde. Kati emyaka 5 toli mu parliament, toli mu byabufuzi. Ogapimira ku ki? Amaanyi ga Kasozi ogapimira ku ki? Nga ne waze wano bagamba nti basobola ewa wano kuwa Lord Mayor. Lord Mayor yatumye dda honorable ali mwezo ayogere n'omusajja mu ngeri amulekere ekyaya kimu. Lwaki yatumidde bali mwezo? Nga ne bali mwezo aze mwesimba. Kugambye yatumidde si bali mwezo no basaalirwa. Kati kankikubulire kino. Kasozi mukwano gwo. Si kyokka. Alinga muganda wo. Njala tumuveeko. Naye ku bwa Lord Mayor tasobola kubujjayo. Ani asobola okubujjayo? Lukwago yasobola okujjayo bwa Lord Mayor. Ng'awangudde ani? Ng'awangudde bonna abazzeeyo okwesimbawo. Ng'ali ku kadi ya Nuupu? Oba ali ku kadi ya Nuupu oba ali yekka. Kati wazidde wange nti Kasozi manya Lukwago waba asobola okuwangula nga ali mu FFF simanyi biki ebyo. Noni asobola okuwangula nga ali ku ki? Kankubuulire. Kasozi lindako. Siraje. Bw'onaalaba ku bipande ne t-shirt za Kasozi. Kuliko ekigambo eki. Service without color. Ebyo bigambo ezo slogan. Zisobola okuba practical. Akalu ka Kasozi akamuleeta. Nalimu nga chief mobilizer. Ne tuyuwa obululu ku station B. Egaba wali ku mwalo ne wano ku secondary. Wulira. Ne buyiika. Olwaire jero tezali mu box yali nsumule mulimu bwa Museveni ate tutwaite tulonda president. Waliwo omukyala nga ali mu pick up. Eriko UC. Nangira bwati. Nampita.
ng'alina ne brigade yali mu uniform. Nangamba Siraaji nkumanyi. Nzize nkugoberera oli so critical ku government. Critical chichi yali ategeeza. Nti nkolokota government naye ogikolokota positively. Mbadde nkugoberera. Naye mukoze bubi okuyiwa akalulu ako. Mwe akayiwa. Yes, ne mubuulira ebibaddewo. N'akeekansa nga kayiika bokisi 3. Ne mugamba kisooka kadde kasumule tekuli siiru n'ebitabo biti. Nagamba mwandironze endala ne muddamu enkya. Ne mugamba nga batutaddeko bwino enderibo inki. Nese tuveewo. Ya tuveewo. Nangamba ono Kasozi mumuyita wammwe. Konzi nange siri wa FDC ni mwaga. Naye ate waffe nnyo. Kasozi gwe mwagalanga muntu. Nkugamba atalinze angambe nti waffe nnyo. Mutukoze bubi. Era bwe twali tukuuma kalulu ka Kasozi waliwo gye baali bategala tubbire bukaseeyi. Abaini naga tumubba muntu waffe. Omuntu asinga amaanyi mu ggabo omwo bamuyita Mutaka Nadduli. Talondangako waki? Tuveewo Siraaji. Wa opposition. Naye abaana be bakuuma akalu ka Kasozi. Tulabe asula wangula otya waludi meya obata soya kubuwangula. Mbadde nkyali ku 10. Obata kyali ku 10 nenga ze wenjagala. Nuko esobola okufuna abantu 10 mu Buganda. Nga yerongooseza neddeyo ku drawing board. Nemanya nti bano betulwanagana nabo si babi nnyo okusinga Museveni. Muwanga byayogera mwalimu ensobi gye walaba. Ensobi esooka kwe kugamba nti ebifo biri vakanti mwetonde. Tubawadde oba si kyo tubalumbe nayo. Tubakube. Gwe wandibadde olwana kukuba ba NRM ne Museveni wako. Siraaji. Olina Mpuuga, Abedi Bwanika, Akemo Mbotekamwa, Yeti Kakande specific alabo. Bwagenda wali ku DA baweereza ebigambo ku NUP ebyobusagwa ekibiina kye bagamba nti kyabwe obanga gwa kulira NUP nga boogera bwe bati bakola otya. Mbakomyawo. Museveni alina abamwogera ne muvuma n'okusingawo. Nga kukusabira Ssaabasajja Kabaka birthday. Lwaki baatuula wamu oba boogera ebigambo? Ekereziya yategeka. Yategeka kukola ki? Yategeka buli mwe kujja n'atuula waatudde. Wali waba bya bufuzi wabawo kusaba mutonzi. Eyali master munaddiini ya Sembya yanyu okuyita. Okuyita ekyo Siraaji lwaki? Gwe tomanyi bya bufuzi mu kereziya, tomanyi bya bufuzi bya mu kanisa nti ekintu kyatuuka nga protocol olina kutuula balina kutuula awo. Ekintu kyatuuka nga akakunizo ka Bobi Wine kujja leeti nga bwe yajja ku Kyabazinga. Ekintu kyatuuka nga alina kujja nga ne Kabaka azze ate Kabaka n'atajja yafuna information togendayo. Siraaji bireke ebyo. Njagala. Gwe oyagala nkubuulire bye mmanyi si bibyo by'oyagala. Okay. Kakati omusajja n'agamba nandyagadde okusembyayo principal endulu ebakukuba nka Ssaabasajja mwali kiki baali bakoza gaani amazaalibwa ga Ssaabasajja ga principal. Kati n'akolamu poozi yagenda okulaba ng'egenda kusirika n'amwenya neddamu n'aleeta ennyongereza ya Joel kubana ya Janet Joel ne principal ani asembayo okwaniriza kakati politics mu church mwali mu mizikiti mwali mu kereziya mwali muwanga bwakugamba nga tuba ku topic eno muwanga bwakugamba nti baliwo baba bali ku DA tetubalinaako buzibu bagende ku DA tujje tuteese nabo mu capacity ya DA nga bali ku DA era si kugamba nti ebigere bimu biri mu DA ebirala biri mu NUP abamukyamu bwe yali akola UID union muwanga yateekamu ssente nyingi okusinga abalala kumpi omukolo gwali gugwe abantu yayita mwalimu Abedi Bwanika atali wa atabangako wa UID abantu yayita mwalimu Charles Omushana ne bamuwa ne speech abantu yayita mwalimu Bobi Wine atali wa nga baagala okuzimba nfakati bwe bakizimba kyatoola naye kyakisuula kutuula batulanga ewa Nobert Mau ng'ate baagala okumusuuza ekifo kye ekyaki ekyoba pulezidenti nakitegeera n'akikuba bw'akikuba ne kijja nga kyesaanyaawo kyokka naye nga bwe baaviira ku UID ne bakwata ku by election eyaddako eya principal mu kifo kya kantinsi
bawangula by election ezaddako 5 okuva mu West paka mu Arua ne wali ewa amanyi bali kugani nga bali kuga amanyi gaki agawamu Mwanga yegatadde ku Bobi Wine Mwanga yegatta Luvannyuma siyo simu Namboze sibebamu ojukira story ya Buzavo gye twakola Mwanga gundi ng'agamba Honorable Namboze nti people power ya kufa tejja kuba namu after 2026 Namboze nga yabyogera yes gwali mutwe munene kati ye omwe kubaleeta abubuzi mu ssabo I mean mukavule siraje saka tofana kane tukumi gwe omuntu yene wakolera ekirungi n'omusimo so muwe kirabo ye yamuwa kyambuzi ngambye luli yali akivuma kati yomu yagala kugamba tafiirawo era kati bw'oba omwagala okumugyamu ekigambo kye ekimuli ku mutima toyogera ku mawanga yabadde describinga Waiswa Mufumi nagati oyo mu Baganda muganda nnyo muganda wawu maama we simanyi yeddira tomwogerako naye mu kusooka yabikuva byebufuzi ebya chief popularity kuba kati empewo kyekola ki Namboze ajagala ebyo ku bugundiivu bwe n'amaanyi ge ayagala ki nze mbadde mmanyi kati era yabagambye bano abavubuka batabagamba ofuze nnyo Namboze wuumula nga gamba tubalekere Museveni mwe mumuso ogenda mugabo musaba okutwala bigali oba oyagala ki oba oyagala lubaale oba olina kyogoba ekirala siraje baddeko ne Namboze ali ate nakati nkyali naye kuba mwalinga mwenna ku bimeeza kakasa babasibako era mwenna naye Namboze omusango w'okunyiiza Museveni babasiba mwenna nze bansiba Namboze taliiwo ne kasiba nte nga taliiwo era eyampolereza yali Segona owekitiibwa ali wano Mpanga n'owekitiibwa omulala era awo ne Abdallah Kiwanuka ne Lukwago ne bateekako porogramu gyeriwo nga bantu baŋŋamba poliisi eŋŋamba kuba nagamba nti senga Uganda yali efugibwa Zaakayo yandibadde eggwanga kkulu Zaakayo alabirira obutonde alabirira abaana poliisi n'empitiraawo nga Zaakayo wadde otegeeza kikonze w'omu Bayibuli nze nakola ku State High CRE D1 teri mu Katoliki teri mu Protestant yafunayo yadde omulokole kati ne baleeta ne Bayibuli n'embalaga Zaakayo waali naye nga tebannamuleeta nali maze babuulira nti Zaakayo yajja mu lukiiko egindi Yesu yajja ng'aze mu lukuŋŋaana Zaakayo nga musajja mumpi nnyo n'alinnyo omuti okusobola okulaba ku Yesu n'agamba nti segiridde mmwe njagala oyo ali ku muti ne badda mu kafubo n'ajja ng'omusolo gwe yali atakisinga yali nga UR yeeri ebiseera ebyo n'agamba ngubaddiza ogusigaddewo gugende mu kyaki n'alokoka nenga nti bo nga bagamba gwoyogerako Zaakayo ali ntebe konze bwemuba mwagala kuvuma excellence temunteekamu siri byammwe muzaffalo Namboze ono samulesika bingote gwenga Siraje abadde naye kubanga abasinga beewunya ebigambo by'okubuukabuuka ku bigambo n'ayogera kino n'akyegana n'ayogera kino Namboze osobola mu describinga nti nawolovu tafiira ku bbala limu Namboze yaliko mu enforcement y'emukono Namboze yaliko mu training abakaders ba NRA Namboze ne bamusiba ku CBS nga bamuwaayiriza banga boogera kituufu ku ssente ezaali zoogerwa nti yazifuna Namboze n'agenda eruzira nga wa NRA eyamujja eruzira yali Sebaana Kizito wa DP era bwavaayo n'amuwa kaadi ya life membership kati tannafa naye tavanga kuki tali mu DP olira yasooka nadda mu DP eya green simanyi n'enjeru gye bavumagananga ne Mao kati najjako musuubi najjako awo muki ne balonda Katonga aba DP bali ku gundi eno Katomi ewa vice president mu Kenya nga balonda DP Namboze najja leeti era ne bajjawo omuntu kubali bagenda okuteekawo ne bamuwa ekifo kuki ku executive ya DP Lukwago ye n'agenda eno Luweero ne bakola ekyabwe tijje awo ne baawukana
kati awo naavaawo nakuba olukiiko ku sharing ng'agamba nti mawujo tulwate tukola ki wewajja nti gwoli DP njeru simanyi DP green kati ebyo byonna bikulaga nawo oluvu asobola okukola ki okukyukakyuka so byayogera tebina kwewunyisa bantu kyonna kyayogera kati bwakugamba nti wayisa mufumbiro muganda wawu nga gwomumanyi webusoga yasema propaganda naye nambozi nyo tosobola kumuttira ku bbala limu era Muwanga yasala nnyo amagezi okukozesa okusinga kufa kwa Segirinya okuwinga akalulu ako aka deputy naye Nambooze naye yali akaliko nnyo Deputy President Buganda yawonga katono nga ono tawonze kinene so ekyokuwonga kijje musiraji bakulonda kulwa busobozi wane Florence Namanja yali akyetaaga we Masaka kati embuzo omukazi gye yatwala mugyesibyeko ono yatwala ki Muwanga simanyi kye yatwala tujja kikolera programu namba kati siraji njatuvaawo yatugende wa yali mukwano gwo omugagga omukampala BMK ekisooka obugagga bwe nga okuva we yavaawo butagala abantu buli omu agamba manja kino ntwala kino soko tunyumize ku BMK n'obugagga mulimu abagagga bangi mu Uganda ng'ebitabo tebyanoga naye nga abagagga ddala era nga bakkiriza nti tebyanoga naye nga toyinza kubakakasa nti tebakola ki omugagga asinga omukulu nali deputy we obwa meya yali Moses Kalungi azeeyo buzi n'asoma diguri n'asoma PhD kati ali ku yakubiri n'asoma n'amateeka alina ne chambers batono abazeeyo ne befiiriza omugagga okuddayo n'asoma ne waba ebuuza zebudde aba ayagala ekintu naye abamu tebakikoze eki kati abatakikoze basomesezza abaana baabwe ate ne batabayamba babasomesezza ne babatwala ebweru ne batabaleeta mu bizinesi zino ate nga nnene zisinga n'emirimu egiriki kati Profesa Kateregga okutegeera nti abaana ba mugaso abajjeyo ng'omukazi amukubye ennyondo ku mutwe n'abakomyawo naga nti bano tukole minati tukyuse bano be badirector nange era bannange Katikkiro mundabiranga ddala bano be baddukanya Kampala University original naye nga abaana babaddewo nga n'amagezi bagalina naye nga yeesize mukyala ate oyo si omu ku bagagga abataasoma nira amataka waliwo omugenzi nakolako keesi ya mulowooza nga alina ettaka awo Empigi nga gundi yaligula nga gundi agenda kuyiteekawo okuteekawo etterekero ly'amafuta agava eri ehoima ewa BMK ti omutabani eyeewola sente BMK yali amwagala nnyo kizuuka afudde nga bali mu ntalo ne bazuula nti n'omwana si waaki nga bakoze DNA engazi tugenda okulaba eziva ewa Profesa Kateregga ziwoze obuwumbi 2 plus ndala yeewoze mu banka egiguzizza omusajja kooti esazeewo nti twala 46 plot 46 ziri wamu ebizimbe byonna bya bbeeyi agenda okuzuula nga atwaliddemu 44 kati ekyasembye 46 nayo yenyini agitutte nga nayo agitutte ne 44 nayo n'agitwala kati ate mwayingiddemu n'omugagga agamba nayo ne kuya BMK kuliko poloti ye yali awaddewo BMK ng'ababbi babayitiriddeko n'amugamba zimbawo geeti tuwone ababbi kati agamba wammwe mututtewo sisibawanga nange njagalako kati kooti yagambye nti wano si wammwe mutwale abana aba 44 bakozeseewo bano ne baagala okutwalawo ekifuba olw'okuba taata yafa ate bano taata waali taata ya ambasada simanyi enfoyi waawa taata chairman w'abagagga kwagalana taata ye buli kimu taata yazimba amakanisa yazimba kakati oyo nga alina se naye President Museveni amanyi nti bonna ba university bantu be tavuddeeyo kuyamba baana ba BMK nga ne gwe yawola ssente yali agenda kuzimba malwaliro eyo ewaabwe ne batamuwa ssente oba bagenda komiti yagenda n'erambula nga gaagalamu ssente ki
ne bakifutyanko olw'okuba yali afudde ne wabalawo n'abo baali baagala omunyaga mukyala Muhwezi nti shares zange naye nga Muhwezi gundi talabanga ku mukyala Muhwezi baali bakolagana mu birala nnyo si mu bya business so omuntu bw'afa abanyakuzi bajja ne bakola ki ne babitwala issue eri ku specifically ku BMK ekizibu kiveera ludda wa BMK butaba mulambulukufu eri batabani be oba batabani be nabo butaba benkanya ne babaana be eri ebyobugagga bye BMK yalwalira ebbanga ddene ng'asobola okufuna mwakangubanguba n'ayogera by'ayagala abaana bakole ki bagabane oba baddukanye naye abamuli ku lusegere bayogera nti baali balina obutatunda makampuni ge nga balina kukolera wamu kati tiyamanya nti omu ku baana gwe yeesiga oba mujjana nnyine oba webbali atali wa musaayi gwe yagenda okusuula ekintu kye kyonna kiyiike kuba tonnawulirayo ntalo zonna mu baana balala babadde batambulira wamu n'ekitaawe aliwo omuto nti n'ebyeyaleka nga ayogedde mu bigambo baadde bagezaako bituukiriza nti faamu gundi limbo yeeno gye baamuziika yaleka ejjudde nga bagambye bagule ki bagule endala era eyo nkoowe yebadde yegenze ne muzaata nti ebintu yabadde abitambuliza ayagala obusiraamu yadde nga mu kwagala obusiraamu ebbaala yebadde etunda n'omwenge togulabawo kakati gwe si kibi ku matiya nyinza n'okuba nga saagunywako naye senga nayagala nandigunywedde naye nga sinategeera busiraamu yes nga waliwo n'omuzikiti tusaalirawo nze mbadde nsaalirawo ne Yusufu Nsibambi bwe mbadde nga tannaba kubeera MP nga omusangaawo tugenda natusaalira era yeyandagawo nensaalirawo n'Entege Faruuk era yeyandagawo n'omugenzi nandagawo nze nafiirwa omwana nga siyina gye muziika maiti bagigaanidde ku ekibuli nina emitwalo 17 baagala 75 neŋŋamba Seeka Ziwa Muhammad Ziwa yali mufuti wa Spidika nemugamba nti maiti njibalekedde sente zikoze eki ate kooloka kungululu yafa omulangira naŋŋamba olekayo otya maiti koze nkole ntya nanga nze nva Buwalabu nagenze omuwalabu omugaga naŋŋamba gwe oli Munnayuganda nti Amini akyaliyo konze yafa naye ffe tuli mu bintu bye mu bintu ekisawo kikyo yoolako dola zoyagala n'ayoola ne kijjula n'ateekako ne mu nsawo n'agamba oyagala sente mmeka nemugamba bagala $7 onampa ba $5 nakozesako $2 kati nga baŋŋamba Kibuye yali muyeekera wa Museveni yampita naŋŋamba nti nze nalwana nze Kibuye noono waliwo Zubair Bakari naani Museveni bye yayitanga abasiraamu aboyabuya baamuyisanga ku nnyanja okwo naga tatusasudde kintu mugambe genda okuba amawulire bokisi ye yiyo erimu emmundu ze azikimi oyo okutereka emmundu ozirabako emmundu yali nsibe kati lwaki wawandika yagamba tusitulemu owulire ate nze ndi mujaasi gubalaga emmundu era nafuna komenti mubogerera mujaasi nenkuba sitole niwayitawo ennaku ntono Zubair Bakari ne bamuwa tata ne babawa n'ettaka eyo simanyi ne Zubair ate bazikimaze alimu yamala nandaga ekisani kibokisi nga kikalu abafeera Museveni tebaggwayo kati omusajja we naŋŋamba gwe wanyamba okufuna tata eyo Museveni yagimpadde genda ogiziike mulimu amafuta kasi tatusuuka saa 8 kuba ayagala ogigula ajja ku 10 kati ng'ogenda mu kyalo eri ewaffe bugende ne Mukonosi nagenda wali BMK n'ansasulira obaziika limbo simanyi sente ze yasasula naye olwamubikira n'agamba genda buziike BMK gwe n'omuntu gwe ne BMK omugenzi mwali personally mwali mwemanyi era nga mukwano gwo twali twemanyi tanakubye kugambako ku byobugagga ate nze omwavu anyumiza ki era bwe ngenda ntunyumyamu ampaayo akasente oba nanga agenda wali ekyemisana kakati sirina kye nali mubanja nali simukoya naye abakozi be nali bamanyi emabega basanasiyo kasula basunda katrakitaba era be bandaga BMK ne press conference twakolerangayo nga wujja press conference twakolerangayo ng'ebitongole ebirala ngira nze ngenda ne mugandi kati nina bano abo tujja baseera batwali mu ruumu eri bwetuti naye nga omukwano tegwagenda mu bya business kuba twali tetukwatagana ebintu nga bino ebiri wa BMK
biri nnyo mu famire z'abagagga bangi. Olina by'olabyeko? Abagagga bakwata ebintu byabwe ne balema okukola obuwandiike bwe binaddukanyizibwa. Abagagga tebaagala kulaga baana bebbali naye nga babamanyi ne bannabyabufuzi abanene balina abaana. Nagamba Eritu Mwine nga ayisa abawuji abakompromising bawandike bulungi gavumenti nemugamba ebyo bimanyi okukola naye abaana bamwe temubalabira. Mwazaala abaana mu nsiko Rwejema owena mulonda bulonzi eyo mu nsiko gye mwali Ivan ne Muzuula owo naawe olina owuwo nagamba omumanyi oti konzi buli ekiri mu nsiko bakimpa. Kati bwe twali twogera nnyo nemugamba n'abasajja ba iso tobasasula ssente muzirya ne muzijjayo ne muziteeka ku akawunti ne muwola abantu mu paalamenti weefuula naggagga naye nga ennyumba wakagizimba egindi awo. Kati era ndaga proof netandika okumuleeta nemugamba ne lwebasula abantu abaali eza iso baali bagenda kuwaayo nti boogere omuntu eyazibye ennyo. Omulamuzi n'agamba mutireesereeti nagamba gweolijja eno kati tujja kwogera mama we olijja eno tujja kwogera ffekka ne twayogera. Bwe yafa tewalaba omwana agendayo ng'agamba mwana wa waka ono wa Mega teyalina mwana eyajja oluvannyuma naffe ne bamukebeza omusaayi ne biwawaala kati byasirikolooza byakomawa. So famire bw'oba olina akantu koolidde ebbali ogwo musango ogwo si gwa mwana. Omwana mulage baganda be bakole ki bamutegeere bajja kuyambako. Nze byenkoze ku mataka abaana bebazadde ebbali abamu babagoba naye nina omulala ali mu State House namusanga eyo mu nsalo ya Butambala ne Mityana ng'agamba babatuma ebintu byaffe olwokuba twazaala walala ffe tuli abaana banange. Sajja ne mugamba nanga nti ozengaani namawulire oba ozenga wa poliisi konze nzenga musiraamu muno muzadde muno abaana abo bantuukiridde ABC naga nti nja kubibawa. Taata waabwe yabandaga naye tebiri mu kiraamo nja kubawanga muki n'atwala n'andaga ebifo bina. Kati abaana baga nti balansi tumugya mukuwa kubanga tebatuwadde buwandiike konze yaŋŋambye teyabawa buwandiike ate mwabaddewo ow'ebweru nga yagamba. So issue ey'emu nti abantu abamu bebawa obuvunaanyizibwa babutwala ne bakuza bannaabwe abalala babalyamu enkwe. Kyetaagisaawo obuwandiike ng'omugagga alina kyagaba kati nze omwavu atalina kyengaba nja kuwa school fees bikuleme olemerere. So kizibu kya buwandiike abamu bagagga ne tebaasoma tebabifanako tebaagala kuyingiza baana baabwe mu bizinesi ate instead baagala nnyo okubiteekamu abaana naye ng'ebikemo ku nsi biri bisatu: ssente, bakazi na baana. Ebyo tosobola biyitako bozi tebankadde gana matiya omusajja waffe omusiraamu ate yaani ebifaananyi bino ebyalabise jjojjuuzi nze saabirabyeko nga bifaanaganako ne mukamaawo Kadaaga Kadaaga katono yalinga ye mukulu w'ono abamu ne bakomya amaloboozi ga Sheikh Muzaata ng'agamba nti baali bannaffe nze saategeera n'ebirala. Abantu abasinga babuuza lwaki abasiraamu be bali bwe bati. Ogamba Supreme Mufti Ndirangu yendirwanga Moze omukulu oyo mukulembeze mulungi era bamulonda ng'alina qualities ez'obukulembeze yazikozesa nnyo. Nze nali simumanyi naye namulaba bamaze mulonda. Bwe nali waliwo omujaasi Meja yali ampa mukazi wange aye si musiraamu. Nagamba okubawoowa wateeka okubaawo Ndirangwa. Ne mugamba nina omulala gwe njagala okuwoowa naye ate ye mukulu eddiini ligamba sooko covid awo ng'agenda kuggwako. Njagala kusooka oli Meja n'agamba bonna bajja bawoowa nze nsasula Ndirangwa n'amuweereza $2,000,000 atuwoowe nze ne mukazi wange n'omukazi omulala. Era Sezaala oyo ampente n'awa mukazi wange omuto n'awa ne mujja wa muwala we. Tugenda tujja abamawulire bajja bagenda tuwoowera wa Kibuli
Ndirangwa teyajja yasindika seeka. Beja ne yeekuba Seza naga nti nze omuntu gwe mmanyi siri musiraamu gwe neesiga okuwoowa mukazi wange yani. Bw'aba tazze tujja kikola olulala. Muwala we. Era yafuna luvannyuma muntu mulala. Naye nga Ndirangwa awe nammanyira yali agenda okumpoowa. Nze mugoberera ebikolwa bye bimuleetera obuzibu nti ali ku kasozi akaliko ba intellectual. Akatagendera ku ntoli za President Museveni. Era ubaatuuka okugaba emmotoka ne bazireeta ku Hotel Africana eya BMK ng'ezimu z'ekibuli. Omulangira yamugamba emmotoka ezo tetuzaagala tetuliriza n'azijjayo. N'azigaba naye n'afunako emu. Ate yasulawo ye. Kifo tekivaako. Ndiranga namumanya ng'omulwadde. Yali mulwadde. Batali musawo. Nomanya olinga omulwadde. Mumanya. Mulwadde waaki? Mulwadde, yali mulwadde. Ngaki ekimuluma? Era yajjanjabwako awantu ng'asasula biiru ye, yasasula biiru ye yasooka ya miliyoni 10. Kanso Bashasha. N'abivaako ebyobujjanjabi. N'ataddayo kumalayo ddoozi. Nsanga Ndirangwa mu famire y'Abakadunabbi. Nali nveeyo ku ttaka lyange eryeyo Ivan yali ampadde. N'enkyamawo nga balina omukolo gwa dduwa. Mwalimu Muwanga Kivumbi, mwalimu Kikulukuunyo baavuganya. Aba famire ya Kikuunyo nti ono yemu ku baakulwanyisa ng'olwana Kivumbi. Naye kati yatuwa abakazi babiri mu famire ezo. So muyite Sezaalawo biri obiranye. Musajja n'afa. Nannoonyeza n'ekifo n'enkola ki. Woyima yalimu zaali bbiri nga zirimu abantu 10,000 naye nga simanyi nti zinajjula kuba saawa ezo tebasalawo naye zajjula n'ebweru ne bateekayo tenti eddala. Nga trafiki yeeza bwe tuba tugenda okuliya bannonye neefukamira ne mbuuza ku Seeka Ndirangwa. Ye nga akumanyi takumanyi. Nga bamuwadde akazindaalo bamugambye mulwadde. Tasobola kwogera kusituuka bamuweera awo akazindaalo wentegeera nti mulwadde. Ombuuza wategeera otya? Naye n'otategeera ki ekimuluma? Kati nze omuntu yenna asobola okugonga professionally omuntu nga tayogedde kimuluma tosobola kyogera. Era namugamba nti bakwagala omalayo ddoozi yo ne Bashasha akkiriza okumalayo medical bill yo. Owulira nga tumaze ngenda kulya nangamba mpe ennamba ye liiso ku liiso naye nampe eyiye. Era naddamu ne mukubira emirundi egi nga mujjukiza ne Bashasha ne mukubira nti omulwadde we agaanyi kugenda mu ddwaliro. Bashasha ye yamusponsoringa nga busponsoringa yateekangayo butesi. Bashasha kyembaze ziri ku muzikiti gw'Omulangira. Nati kyembazi. Era kimukakatako okukolagana n'abantu abo. Kuba bakamaabe. Ase siteeka nti bateeka okumuwa naye kugambye yamuwa off. Kakati gw'ogamba nti obulwadde bwe mmanyi sirina bulala bwe mmanyi kujjako obwo bwe yaŋŋamba era bwe yayogera. So obuzibu ngamba bwava ku motoka nazo zamuleeteramu obuzibu. Kimu ku bizibu. Kimu ku bizibu. Tubaamugaana ozijjayo. N'azijjayo. Ate nga Museveni yali ayagala Museveni takubwa kirabu. Bwakikuwa n'ogaana emmotoka agimpadde sijja givuga. Oba olina buzibu. Era ogigabira omuntu omulala lwaki oba ogigaana? Ogigabira ani? Yenna abeerawo. Eya Kabaka bwe yagigaana baagigabira ani? Weeri. Waliwo agirimu naye nga waliwo ate yali agisaba ng'oli agigaanidde naye kisebyo bya lunaku lulala. Olaba kiba kirungi siraaje wadde akantu n'okagaana. Gwe togaananga ku kintu. Kizinzira kintu ki? Nze mu kisiibo nagaanawo okusiibuukira ewa Museveni. Nenywa kasooda nga nze nkeesimululidde kati nali sigaanyi njala yali tennuma. Ewa Museveni wa? Nakasero. Baakuyita? Bw'ogendayo nga bakuyise. Bakampita emirundi mingi. N'ogaana? Ku kisiibo ŋŋendayo ŋŋenda kusinkana basiraamu bannange. Museveni yakola ki siraaje? Talina. Mwagala nnyo naye simwagala mu byabufuzi. Mwagala mu bulunzi, famire ye njagala. Anda yakulazeeko nti vision ya jini myaka na njegomba ate ebiseera ebyo omuwala
yali ayagala kugula obuzaavu nga ngenda kufuna mulimu bampisa yali yabayunga omuwala yamala neyeekuba ennaku 9 zibabawaza ggwako kyogamba eno nze mbadde manyi bali mu ddiiru bagimaliriza eddiiru yafa naye olupapula lwo terukola amagoba ego bimanyi ate baba bagala obutunda bizinesi amagoba lukola amatonotono olufunayo ebirango 4 supplementary milioni 10 tebatambula kati tebalina byuma biprinting ndoza ku monitor oba ekyo kyabwe nga amawulire amalala bwe galina amawulire agalina ebiprinting gali gamu gokka vision na monitor ate monitor bakuba kati nene nnyo nti erimu omubede Aga-Khan eyakafa family nendoza yeri organize ate olaba bintu byabwe olaba nation kopi zetunda nga si mu campaign ziri emitwalo 10 vision kopi zetunda nga si mu campaign ziri 2 3 kati ogerage mu campaign bali ku 15 abantu basoma nation erimu page nga 8 ne bwaba agenda kulya kikomando wali oba kasooli omwoke ne yafuna esente ezigula nation iyo ndowooza reading culture ye Kenya yanjawulo wano bukedde asinga ne vision saturation tokalaba nti katabo ka 10 bamanyi okuyiiya bakwata abantu baabwe tikatugaba nalulungi kati tugaba PLE kati tugaba banoonya kati ate simanyi ono mukyala alinze njagala kino buli kiseera bali innovative okuva ku kulubya kyakatabo kaabwe katunda ekyo kyagala kikirizo bakigaane katunda ate tebakaseere muntu tafuna mu buzibu kugula kiwala kirungi nakigula agenda atutunuleko 10,000 n'alulekaawo tafuna mu kizibu ndi kati bali mu PLE kugenda results esomero ne ligula kopi 10 MP n'agulira abasomesa anoonya kalulu bayite era olaba bayita fe twasoma bukedde alinga musomesa President Museveni tabadde feya mu myaka jana n'abasiraamu kubanga nabamu bakiteeka nti fenga abasiraamu teyatwagala ne kakati tatwagala abadde feya mu myaka gye saagala kuddayo mu mpalana ya Museveni n'abasiraamu tayagalangako basiraamu abasiraamu yabaagala kubakozesa kubba bintu mu lutalo babba emmere babba ssente banka nga bayita Salimu Saleh Shefu Ali ne Museveni alina eriri atajjangayo osanga alirijjayo wamala okujja atuuka ne mu Western agamba tutemye omuti mutema amatabi ne banyaga ebibanja by'abasiraamu mu kitundu ekyo okubimuddiza kyatwala ebbanga twamulumba ne Hussein Musanju kyeyaleeta wa Shariat nga muyita Minisman nga naye wabba kino namuwa list yabaddiza juzi emyaka teginnawera ate si byonna abasiraamu nga bawa abantu yamala emyaka 5 nga atuwa abantu abatalina nnyo mugaso naye nga abayita basiraamu yatuwanga Jabbeeri nga n'erinnya lye talyogera Bidandisali twalitegeera mu campaign nga aleese ettaala yasooka alina kye yeekoleddewo naye nayagala yeesimbewo ku Museveni onetegeera n'atuwa Moses Sali atasobola nakati kugoba kukikwata yenna aliwa naye oyo second prime minister mukwasi wa Kalabanda ja Nabbanja tetulina musiraamu asobola kuba prime minister tulina musiraamu asobola kuba vice president ne mu makooti olaba nti tulinayo abasiraamu abaasoma naye batono bibawa baawako Sekaana n'omulala bamuyitanga Moses Obani so ebifo byonna abasiraamu abatwalanga second rate ate basinze okutulugunya basinze okutta buli bato omuntu basiraamu be baba basse ne baba musiraamu naabwe talina musango yali asinze tayagalangako musiraamu n'akamu n'akatono abaagala lwannaakola ntya lwakuba talina gyabazza basiraamu gyafuna ssente ezitaliiko kuzaayo kivola asibye mubajje wali kuba amuyisizaako ssente waliwo nezinatera okugenda mugongo okuzimba ekiggwa kooti teyamugoba ani amulemesezza buli agenda okulumba kitebe security gulugulukkiriza mu busiraamu nga nabbi bwe yabusomesa ekibuli toliiyo
ate odi Kampala siriyo. Era ne kuyidi bwe wasala bibi bali basala bilala. Nze musiraamu akkiriza ekitabo kya Katonda n'omubaka we. Yonsonga lwaki nasala bwomu mu Uganda naye Kenya basala nange olunaku olwo. Tanzania basala. Awani ategedde. Kirungi okulinnya emmotoka ejjudde ng'egenda kugwa mu mazzi oba wakiri otambuzaawo ebigere oba n'osota akagaali noye n'otuuka. Siraje tukome wano. Kale, wona bado sizira okubeera ngo tulaba ne Siraje Lubwama. Tugenda njagala tukomewo ndowooza leero mmeka. Tulikole birthday. Simanyi lwaki mukoze ate nga tulina okukomawo. In fact tulina okukomawo before oba ku lunaku lwa bannamawulire lwennyini okwogera ku field eno ey'amawulire. Bwe naaba mu Kampala. Tukome wano leero tutandika olunaku olala akuume atakumira mpeera.